amanya eddoboozi bamuta MCSMX representing straight out SMX Media. Bobi Wine yagenze n'awandiika ebbaluwa ng'agiwandiikira Next Media etwala NBS, Salam TV, Sanyuka TV, Next Radio nyingi nnyo, Nile Post, naye in particular ng'awandiikidde okulaga obutali bumativu bwe eri NBS. Naye effect ya Bobi Wine kyekoze NBS so fans ngenze ku social media platforms zaabwe nenzijjayo Facebook, nze nganze research gwenkoze ngenze ku Facebook page ya NBS nenkola research okuva ebbaluwa eno we yafulumidde ze nendaba nga abantu engeri bapasivinzeemu ebbaluwa ya Bobi Wine eyinza okuleetera NBS buzibu gye byeyongera lwakuba abantu abamu bagenze ne bakitegeera mu ngeri Bobi Wine gy'abadde ayagala abantu bakitegeere, naye ate abamu bakitegedde mu ngeri ndala, bo bakitegedde nga ku boycottinga NBS. Kyova olaba wedde olaba ziposti abantu abamu nga bapostinga bakola jokes mbu bo batwala TV zaabwe ku Mouth Choice bebeere ng'ebagiramu NBS baleme kuddamu kubeera nga balaba NBS lwakuba si yabadde intention ya Bobi Wine, naye just engeri gye bapasivinzeemu leeta ya Bobi Wine abantu laba engeri gye kikozesezaamu NBS. Nze olwalaba ebbaluwa ya Bobi Wine nengena nekuba screenshot ya Facebook, official Facebook ya NBS nenjikuba screenshot ndabe results ezigenda okubeerawo enkeera lwe lwaleero kuletedde results nga we zabadde before nga Bobi Wine tandaba kubeera nga releasinga oba Bobi Wine nga yakabeera nga kubanga nagikubye screenshot nga Bobi Wine yakareleasinga letter gyalwandikidde Next Media in particular NBS nga yakabeerawo like on social media nga yakabeerako like 20 minutes 20 to 22 minutes ago zenengenda ku NBS official Facebook page yabwe nenji screenshotting abantu ba followers abaliko right about now when the story eno ngeze ne screenshotting official NBS page yabwe ku Facebook o comparing ababaddeko lulyeri na wakati abaliko ngenzo kizulanga sofa bakaluzinga abantu abawerera ddala emitwalo ebiri nejigwamba amaze okubeera nga ba unsubscribinze ku Facebook page yabwe ekyo ekintu kibeera effect ya maanyi nnyo okusinziranga ku brand ifa abakolesa binene ebintu bi social media abali ku YouTube buli omu ng'oyagala ba followers lolikera ku macha no notisinga mbu abantu 10 bakuvuddeko baba unsubscribinze kijja kubeera effect ya maanyi kankubulire figa nga we zabadde wona screenshotting de mukusooka Facebook page ya social media oba ya NBS yabadde edinaba followers oba abantu abagilikinga nga bali mu miliyoni emu mu emitwalo nkaaga mu esatu mu 283 kati muwulize nnyo figa esembayo babadde miliyoni emu mu emitwalo nkaaga mu esatu figa esembayo eri mitwalo nkaaga mu esatu mu 208 nagenza okuddamu awo nga wakayita wesaawa ntono olunaku olweggulo nga aba followers bakendeddeko ababadde mitwalo esatu gine gisembayo kati kijukire wali eri mu kusooka yabadde miliyoni emu emitwalo nkaaga mu esatu nezigwamu nagenza okuddamu gi screenshotting nga bali miliyoni emu mu emitwalo nkaaga mu ebiri n'ekitundu nga abantu 15,000 redde bamaze okubeera nga ba unsubscribinga abantu 15,000 bangi okubafuna okufollowinga oyinza otwala like n'omwezi nga tunabafuna abantu 15,000 bakufollowinga n'omwaka gusobola okuwera nga towezanga abantu 15,000 bakufollowinga naye ate abantu 15,000 kuvaako within a period space of 1 hour ne ba unsubscribinga kibira kintu kizibu nnyo. Kakati sawa zino wengenza okukubira screenshot nga ngenda kola eno story okulaga ekiriwo nera kankuddiremu yasoose kulage kati ne current luli babadde bakaluzinga abantu almost 15,000 kati kankubulire figure eyasoose before nga Bobi Wine yakareleasing ebbaluwa yabadde miliyoni emu mu emitwalo nkaaga mu esatu mu 283 naye ngenza okujja kati nga wakayitawo olunaku lumu nga Bobi Wine yawandiisa ebbaluwa ng'abantu bali miliyoni emu mu emitwalo nkaaga mu gumu mu 2069 so far range y'abantu bameka babadde mu mitwalo nkaaga mu esatu kati bali mitwalo nkaaga mu gumu abantu almost emitwalo ebiri n'egigwamu bamaze okubeera nga bo ba unfollowinze NBS official Facebook page yabwe. Ekyo kitegeeza ati ebeera effect y'amaanyi okusinziira engeri abantu gye bapasivinzeemu ebbaluwa ya Bobi Wine. Baluwa ya Bobi Wine yabadde protest letter ng'erako ogwemulugunyakwe eri NBS. Ekirungi ekiriwo ne NBS wenzijidde okola eno story nga nabo
efulumiza press release yaabwe oba bbaluwa egenda mu public olw'ekyo ekitambula ennyo ku social media. Kijjukire social media abakyagizanyisa kintu ky'amaanyi nnyo. Mwabazanyisa WhatsApp, mwabazanyisa Facebook, mwabazanyisa YouTube, mwabazanyisa buli social media platform yonna. Kintu ky'amaanyi nnyo era kati bakyakisinikirako mannyo kubanga kireetedde abantu ssente, kireetedde abantu emikwano, kireetedde abantu popularity, kireetedde abantu ebintu bingi nnyo okusinziira mu ngeri gwe gy'ogikozesaamu. Kati NBS bambi naye evuddeyo nekola newandiika ebbaluwa negamba bannange ebyo byonna ng'ebbaluwa emwajabye okuva wa Mwami Kyagulanyi Ssentamu. Yes, byonna byogedde naye ezo allegations kubanga talina bukakafu buli substantial busobola balumiriza ku ekyo kye bakola. Bo bagambye buli muntu eyesimbawo buli muntu eyesimbawo ku bwa president mu 2021 okubeera nga bavuganya paka we babalonze mu January nga 14 bonga NBS yabawa equal opportunity. Buli omu yamuwa equal opportunity. Kabeere Mwami Tilihabula oba batwe balyogera, kabeere Bobi Wine, kabeere John Katumba, kabeere Mugisha Muntu, kabeere Nancy, kabeere buli omu yegambi yabawa equal opportunity mu ngeri gye bali ba broadcastingamu niregenda sigala nga babeesinga kwezo core values za journalism nga yo profession. Mukijjukira bulungi nnyo mbu nange ndi journalist ajjudde emirimu na graduating mu journalism and mass communication neranga core values za journalism and mass communication obeera broadcasting nga no wanene omukirawa ku SMX media nze wemmera nkola story keberenga ya muntu ki oba ofuba okubeera ng'oli objective. Okubeera objective kitegeeza tobeera na side, togwa side eno togwa side eno, osobola okubalansinga stories engeri gye zijjamu kubanga oneekubira oludda olumu, that means ogenda kubeera ne side egy'ekyekubiira. Nze omuntu wakola ekirungi nzija nenkyogerako, naye ate omuntu wakola ekirungi nera nzija nenkyogerako. Naye waliyo ba bloggers nammwe be mumanyi nga ye akuba bukubikiramu buli kinoonesa ye afuba okulanga eyo story agikola, naye omuntu wavaayo n'akola ekintu ekirungi ng'eyo story tagenda beera ng'agikola, that means olimu kyekubira. Waliwo n'abantu aba broadcasting nga bo baagala kuttattanya linnya lya muntu nga bawulira ono omuntu abayiseko na making sure mbwe NBS bali mugikuba eyo story kanjikolerewo, naye nze story gyenkoze ne ku NBS sinti kubanga insanyusa olw'ekyo ekiguddewo nedda si kyenjagaliza omuntu yenayina, wabula nze nkuleetedde research nga nina ne facts kubanga kubidde screenshot, that means ekintu kyenjogera kiri substantial, nina n'obukakafu n'obujulizi kubanga nze yakubye screenshots ezo zonna nga zibasomedde. Katonza avaayo n'ogamba bannange NBS njagaliza ekintu ekibi nedda. NBS fena tugimanyi bulungi mu kubroadcastinga, obeera oyagala ekintu ekiri live tosobola kubeera nga olekayo NBS ku kintu kyonna ekiri live engeri gye babroadcastingamu. Bali well equipped, bali precise, kwegamba bakuwa eggulire wa exactly w'olyetaaga. Ne Bobi Wine teyabimulugunyiza mu ngeri gye bawaamu eggulire, bo bali perfect mu ngeri gye bakolamu ekintu kyabwe, naye engeri gye bakikolamu nga bagaba results bo gye bagamba mbu bakola polls ezaabwe oba kijjukire bulungi nnyo mbu mu kulonda kuno bagana media houses zonna okubeera nga zireeta results oba okola polls baziyita batya polls ezaabwe okuleeta estimating bakiyita batya mu ngeri ennungi gyenyinza okubeera nga nkijjayo. Babagana okubeera nga bageraageranya mbu kaakati mu ssaawa zino Bobi Wine yakyasinzeeko okubeera bo nga bateebereza ebyabwe ng'ewonolaba enteebereza y'obudde, naye ate yo NBS yasigaza right mu zonna media houses zonna NBS yokka yakikola. Tojalabayo DBS Telefine nga yaleeta pose ezaayo eziri out of the Electoral Commission nedda, naye NBS yaleetanga ezaayo n'olunaku olw'okulonda Bobi Wine kye yeemulugunya yagamba mbu ku olwo olunaku batandikirawo ku broadcasting results bo gye batamanyi wa gye zaava nga ne EC tenaba kubeera nga efuna ezo results, naye bo nga bakulaga nti nno bali mukubeera nga broadcasting results ez'enjawulo ng'ate ziri in favor of Mr. oba President Yoweri Kaguta Museveni. Ekyo kye beemulugunyaako nera ne baluwa yaabwe kyobola bagiyise protest letter, kwemulugunya kwekyo NBS kye yakola, naye si kubeera nga bambi tugiboycottinga, si kubeera nga tugi unsubscribinga. Ndowooza
kisinza mu ngeri kijja pasivinzeemu leeta ya Bobi Wine naye nga sofa ekyo kiri ku NBS abantu bali mu kubeera nga ba unfollowing NBS abamu bali mu kugikolamu jokes naye nga si yeegyo yabadde perspective ya mukulu Kyagulanyi Robert Sentamu. So amanya ddoboozi nsigadde nze mu SMX eno story ngenda sigala nga nkuleeta updates gwe kyolina okukola kiri simple kubeera nga osubscribinga ku SMX Media YouTube channel togenda kubeera nga omissinga updates zonna ku stories nga bwe ziti. MCSMX I sign out.